Ebitabo bya gavumenti ey'omwaka 2024-2025 yalaga ng'ebifo eby'obujjanjabi eby'obwannannyini ebiwera ddala 1,458 tebimanyiddwa abatwala ebyobulamu, ekintu ekibadde kireesewo okutya mu bannansi abamu naddala ku mutindo gw'obujjanjabi mu bifo bino. Kyokka Daniel Kyabayinze, Director wa Public Health mu Ministry y'ebyobulamu, agumiza bannayuganda ku mutindo gw'ebyobujjanjabi gwe bafunira mu bifo bino olw'abaddukanya ebifo bino okubeera n'obukugu. Kubanga olwedde babadde bakozesa amalwaliro ago tebeetaaga kweraliikira, bamanyi omutindo gubadde gukolera, naye ekintu kye bayita omutindo tekibeerawo lunaku lumu. Omutindo gujja mpola, gujja gukula. Ekyabadde eky'omutindo leero enkya kifuuka nga si kya mutindo kubanga waliwo ekyeyongeddeko. So mu kifo ky'okweraliikirira nti tebituukidde na mutindo gwa mwaka ki, osanga omwaka ogujja nagana agatuukise n'omutindo gajja kuba tegakyakiyitibwa. So tebeetaaga kweraliikirira ab'obuyinza n'ekibakwatako kunoza ripooti bajja gisoma. Wabula ono alabudde abalina ebifo ebijjanjabirwamu ebitatuukiriza bisaanyizo bya minisitule okwanguwako okukola olw'ebikwekweto ebinaatera okubatuukako. Naffe tujja kuwa abasawo abo n'amalwaliro ago omukisa bangwe mangu bafune empapula entuufu balagaani akola mu malwaliro ago, n'ebizimbe bibe nga bituukiridde n'omutindo nga bikkizibwa n'okubeera n'amadagala. National Drug Authority ebakkiriza, ne Allied Health ebakkiriza, ne Uganda National Medical and Dental Council zibakkiriza okukola emirimu egyo. Omuwaatu ogwo n'omukisa weeguli bangwe begende beeweeyo babagambe nti bino birina okukola tubayambeko. So egaba nga tegawandiisiza kufuna layisensi kitegeeza tegayise mu mitendera mituufu. Kituufu gajjanjaba naye nga tegali mu mitendera mirungi. Tulinawo ebitongole bibiri ebikwasa omutindo gw'ebyamalwaliro. Tulinawo ekitongole mu Ministry ya Health eraba emitindo gy'amalwaliro, naye tulinawo n'ekitongole kye bayiga Uganda Medical and Dental Practitioners Council ewa layisensi omusawo okuggulawo ekifo ekijjanjabibwamu. Ono asinzidde mu Nyonyoko Speak Resort ewabadde olukuŋŋaana olw'amawanga aga Africa 29 olubaddemu okubaganya ebirowoozo ku ngeri ey'okutuulamu ku nfeete omusujja gw'ensiri. Kyabayinze alambuludde ku ngeri ez'enjawulo ezitegekeddwa okuyitibwamu okulwanyisa obulwadde bw'omusujja gw'ensiri. Ng'abasirikale oba amagye bwe galwanyisa oba bwe geekuuma abatujju balina bye bayita ba intelligence officer, naffe mu kulwanyisa omusujja gw'ensiri tulina okukola intelligence oba okunoonyereza oba okulondoola ensiri tulina nsiri kika ki, tuziteekako ddagala ki, era eddagala bwe liba terikola tulikyusa ddi. Ekyokubiri tulina okunoonyeza nti obusujja bw'ensiri buno bwe tuyita plasmodium bwa bika ki naddagala ki eribukolako, kubanga eddagala eryo olumu lutuuka ne linafuwa. Obiga Rose, omubaka owa Terego ku lw'ababaka ba palamenti, alaze enteekateeka gye balina omuli okuvaayo n'amateeka ssaako okuyisa ensimbi ezinaayambako mu kukkakkanya obulwadde buno naddala mu bitundu ebya West Nile. Malaria is not only a health issue, it's a political issue because we allocate resources and we go out to sensitize, monitor and see to it that we clear the bushes. We take the drugs because there's relapse on drugs. When people start getting better, they stop taking drugs. And as politicians, we have the power of the microphone. The microphone is our best friend, and we're able to speak to people. And I want to promise here that we are going to still increase money for malaria treatment. Okunoonyereza kulaga nti ekitundu ekya West Nile kye kikyasinzeemu omusujja gw'ensiri mu Uganda era nga disitulikiti ya Arua yeesingamu obulwadde buno. Kyambadde Shadrack Joshua, KTV Amalindire.